Amannya gange nze Kasiko Mutaasa nga nze Operational Manager oba atwala ebikwekweto mu Uganda yonna ku basawo b'ekinnansi okuva mu kibiina ekigatta abasawo bonna kye bayita Tuli Bumu Traditional Healers Association. Era nga twayitiddwa wano okulaba ebiriwo ate era n'okwongera okukola enteekateeka okola ebikwekweto mu Mpigi district yonna nga tunoonya abo abafaananako ng'omwami ono kubanga obusamize kitegeeza ku ssaaki mize bw'ogisitula oba ovudde mu basamize n'olw'ensonga eyo mwenna abali eyo nga mweyita abasamize naye nga muli basitula ki mize ffe nga abakulira ebikwekweto tugenda banoonyaayo yonna gye muli tusobole okuggyamu abakyamu tubakwase gavumenti. Oli wa Uganda yonna nina okunoonyereza kwenkoze mu Mpigi nga ebikolwa ebyefaananyizaako bwe biti byeyongera buli ddakiika. Ansooke nkubulireko ekayabo twava mu mwaka ne tuyingira omwaka nga waliwo embeera y'abatta abantu ne babasibamu obuwaayi era nga nabo basonga ku busamize. Eyo embeera yeeyo mwatuukayo? Kizibu nnyo okugendawo otafunye information nga bakuyise naye wano batuyise era kyova olaba tuli wano era ndowooza ekizibu kyabadde nga kisusse level ya district ne bayita national tubeere wamu tuteeke wamu emitwe tulabe ekyokukola. Kale singa batuyita naye twandikoze eki twandibaddeyo. So wano batuyise RDC yatuyise bukubirire nti mujje sebo operation manager jangu tulabe engeri gye tutereezaamu Mpigi ki district. Era n'olw'ensonga eyo tugenda kubeera wamu n'ofiisi eyo okulaba nga tujjamu abo abeeyita abasamize naye nga si basamize. Waliwo ensonga endala simanyi oba naye wagikwasaganyako kubanga egwa mu ofiisi yo ng'operations mu ggwanga lyonna nakyo kyekayabwe. Oyo era gwe baakwata musawo wa kinnansi w'amaanyi nga bagamba nti ate ye adde akozesa abaana bazaala. Ebyo byonna bikolwa bityoboola buweereza bwaffe nga bw'olaba abalokole ge baafuna ekizibu kya Kibwetere, abasiraamu balina ekizibu ky'abaana abeetulisizaako bo mwe beeyita abatujju. Naffe mu busamize twafunamu abantu ng'abo be tugenda okukola ennyo n'amaanyi okubalwanyisa n'okubejjamu. Tugenda kukwatiraganyiza wamu ne gavumenti kubanza operations zange nzikola na gavumenti ne poliisi ne tutambula bo obukugu bwabwe bukoma obwange bukola ki bwe butandikira ne tusobola okuzuula byonna ebikyamu. Amannya Senkulu Kasiko Mutaasa akulira ebikwekweto mu Uganda yonna. Oyo kuba waliko senga mukolo gumu gwe nali mpasaamu oyo Mutebi Eva yabeera best man wange ayinza okuba nawasanga oli awo basenga ng'ojjukirira mu bako ne mwebale kuwulira nsonga eno nemujja omanyi ffe waliwo bye tutakwatako obusuwa endeku embugo ebintu byammwe ebyo tubitya naye ate ono si musamize muki ono si musamize kati bano beeyita bakulu babika baba basezi baba balogulu kwegamba abasawo byawuka ffe lwaki tutya ebintu byammwe ne guno omugoba akagunkwasa ngutiddede gutya mwami Jumba guno omugo gwakisebo bagumpadde wano tebaba basawo yensobi kati buli balaba ekintu bwe kiti baba balowooza nti bayita abalongo mulimu ebiki buli kimu kiryawo. Oyo si musawo oyo okusinziira ku bano babadde nga wajjawo abajja balwadde bakolako naye taba musawo kati abo baba basawo. Naye kati kyenjagala okugamba abantu bonna tugenda bakwata kubanga ffe tekijja mu bwongo bwaffe okubanga obuwanga 17 bonna lugyeyi yatta abantu tulowooza nti ababadde basamirira wano babadde babaleeta eitha batta abantu bo ne baleeta akawanga oba baziikula bantu kati tulowooza tikiri mu lujja yekka kiva tunoonya mu vidiyo babadde bakwata wano tubakwate bonna ayina banne era ffe ekyo tukkiriziganya nakyo weekitiibwa RDC
buli muntu yenna ne bwaba abadde mwana wa wano ne bwaba abadde mukazi wa wano ne bwaba abadde mukozi wa wano yenna gyali oba ali Masaka mu Uganda yonna anoonyezebwa akwatibwe bajja kutuyamba okumanya kubanga ffe ono tulibadde tetumanyi nga musawo mu musango kati gano si masabo kino kiggwa mu musango gw'okutta owekitiibwa Lulumwa waliwo omwana gwe twakwata ali mu prison naye eno siini yagibaleetako abasirikale baffe naye munda tetwasima wabula bayaza ekifo abasirikale ne bagenda naye mwana teyatugamba nti munda waliyo amakeesi kati awo ndowooza tujja saba kooti eddemu emugyeko additional statement kituufu kubanga ekyo owekitiibwa buli muntu yenna abadde ajja mu kifo kino ne bw'aba nga abadde Jjumba ne bw'aba nga abadde ani nga mu kifo kino yajjawo mu kitundu ekyobuwangwa akwatibwe ajja tuyambako mpigi luli yali mukono kati mpigi tulinamu ebyalo 339 naye okusinziira ku intelligence kumbi buli kyalo kiriko amasabo 223 so kati ndoza ngenda conducting operation twaza amasabo ago gonna timubuukako neeri era njagala buwagizi bwammwe ati twaliza owekitiibwa RDC njagala owuliriza ensonga yange nate nga nkulu nnyo buno obunafu bwennyini bukyali mu gavumenti yennyini gavumenti erina okwapoitinga omuntu nga musawo wa kinansi nesalawo oba kulannama oba Jjumba oba Lumira Mayengo oba ani oba mama fiina nze saagala nnyo okwogera ku mannya g'abantu batanjagala naye gavumenti erina okwapoitinga omuntu omu nemuteeka ne ku salale nga yekola ekintu ekyo RDC gwoyambako oyina kuyambako buyambi kuba ekintu kino tosobola kukimanya ate ffe abakulembeze tufuna obunafu kuba ne bwetuwogala ne bwetwasama tetufuna saponsa kuva mu gavumenti naye nga bano abantu ba gavumenti abasawo ba Museveni be batta ba Museveni buli muntu ali wano mu Uganda wa Museveni President Museveni tibuhabulwa yenna nnyini muntu naye abasawo b'ekinansi abandikoze omulimu ogwo abagusobola babeesulubala ate mmwe buli we mulengera ekintu nga kino nga muga nti basawo ba kinansi tulina abantu be bayita abeebiggwa be bakyasiriza okutugumbula ate nga si basawo kakati kino njagala okijje ku nze gavumenti okwapoitinga omuntu olugendo olwo lutandikira mu parliament walina okubaawo etteeka eritulambika okwapoitinga omuntu kati olutalo olwo lutwale mu palamenti bakole act ebalegalizing ebateekawo mu butongole then obuvunaanyizibwa bwaffe nga gavumenti tubeere nga bwakulonderamu akulira naye we muba temulina act ya palamenti kwetusinziira bawa buvunaanyizibwa obwo tuyinza obutakikola nga gavumenti kati nsaba okwatagane ne palamenti bayise act parliamenti yaani parliamenti ye mubaka akukiikirira ye mubaka nkiikirira ababaka abatukiikirira abasinga balokole naye nga beerabidde nti ate bwe baba batugumbula ffe abasawo batutya batugumbula bo nono mutebi wa pasita Bujingo ono ayinza obutaleeta nsonga ate baddukira mu basawo bano obulokole bwabwe bwa misana bano bennyini be batugumbulwa be battibwa etteeka liyinza obutayita asobola kutugumbula nze kulannama etteeka liyinza obutayita wekitiibwa Ondi efuuse y'abasawo ba kinnansi ati kati
ate mutalemu akwata nnyo kwewoozaako teni yagenda bbowa space eyo kitegeera kizondi efuuse yaavu nze namaze naye tulinawo tukwata kati bya mawulire naye kati abasawo b'ekinnansi bawambe temanyi kyokola kyakuneekweka nange simanyi kale alo aye jeba mweyo emitwalo 2 tabanga yagadde kwokya bujulizi ate raidi egenda bayambako poliisi erina otwala Tawanya namulekaawo. Eriyo omuntu asamira lubaale ow'ekika ne bazimba ekiggwa. Abo abantu tebatuvunaanyizibwako. Ffe ng'abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi, abantu b'ebiggwa abo
beeyawula kati kyendabye wano kibadde kiggwa ate nga nannyini kiggwa gwe batugambye nti mukulu lujja ateekwa okuba abadde musezi ng'aleeta abantu abalamu n'abatta ne babalya kubanga bakulaze oli baamusalako enviiri n'ebiviiri byako enviiri ne zigendera mu biviiri ate ne tusanga amagumba agalaga nti oli yatokosa butokosa nnyama n'ajjako ekyokulya eggumba n'alisuula kati ono musezi ono si musamize oba musawo wa kinnansi byawuka bano babiggwa era abantu b'ebiggwa mu ggwanga lyaffe Uganda nga gavumenti tennaba kuvaayo kuba tukwasizaako tebasoboka ekisooka tebabawadde ne certificate ey'abasawo b'ekinnansi era mbika omusawo w'ekinnansi nti olina okukola lwakuba twafuna obuzibu nti buli ekigwawo nga kyekuusa mu kutta bakoowola musawo wa kinnansi ono abadde musawo wa kinnansi si bwe kiri omusawo w'ekinnansi bassebo ne bannyabo aba mujjanjabi taba mutemu taba mussi taba musaddaasi ono abadde musaddaasi ng'ate ekimutuma okusaddaaka kulya kati ono aba wa kitambo ekitambo tekikutwala kugenda kugamba abantu nti nze ndi musawo eriyo omuntu ayinza okugamba omuntu nti ndi musawo naye nga si musawo omusawo ne bw'aba asalaasala eddagala omusaayi gwe ne yeesala ne gutonya mu ddagala aliyiwa kitegeeza nti omusawo w'ekinnansi tasaddaaka era bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza mu butongole nga nze pulezidenti jeno w'abasawo b'ekinnansi nti ono tabadde musawo wa kinnansi wabula abadde wa kiggwa abantu ab'ebiggwa ssebo pulezidenti Museveni tukukoowoola otwongere ku maanyi ku pawa otuwe obusobozi obusobola okwongera okutalaaga eggwanga kubanga ssebo w'ekitiibwa pulezidenti Museveni abantu bano be batugumbula babo abasawo ab'ekinnansi babo gwobakulembera ffe tukukulembererako bukulemberezi naye ne bwe tulaajana tutya bamemba ba paliyamenti tebafaayo bamemba ba paliyamenti tebavaayo so nga etteeka liyina kuva mu paliyamenti nerijja eno ne litukakasa abasawo b'ekinnansi naffe ffennyini nga bw'otulaba mu ggwanga ffenna nga tweyita abasawo b'ekinnansi ffenna tetuba wabula eriyo anoonya obunoonya ebyokwekkusa mu busawo bw'ekinnansi ate eriyo abulumirirwa nga mwajja ekyokulya n'ekyokunywa eriyo omuntu agula ettaka lye n'ateekawo akasiisira ke n'ategeeza abantu nti lino ssabo ng'omuntu tosobola kumugambako kubanga ettaka liba lirye buli kimu kiba kikye naye bassebo ne bannyabo njagala tukwatire wamu ne gavumenti tutandike okwawula abasawo ab'ebiggwa tutandike okwawula abasawo ab'amasabo twawule abajjanjabi twawule bamulerwa twawule abasawo abahabo abatabuzi b'eddagala bwe tutaakola ekyo Uganda yaffe egenda kusaanawo abantu baffe bagenda kubuzibwawo nga tetutegedde okufuna omuntu oyo gwe tunoonya aliwa omusawo abadde mu bino anti kati gavumenti yayina otuwa powers kubanga ffe tuli gavumenti balina otuwa abasirikale ffe naffe tuli bantu toyina bukuumi n'otambaala abantu ffe tufuna cases nyingi nga za butemu naye n'otuuka ne ku poliisi n'otafuna buyambi ate nga tuli bantu abantu abakola ebintu bwebiti baba b'amaanyi mangi nnyo obasanga balina n'emmundu zennyini naye gwe omukulembeze nga bondaba senga kulannama nga siyina wadde ne kapisito naye gwe ye muntu gw'oba ogenda okwaŋŋanga kati gavumenti tulina kukwatira wamu okulaba nga tusobola okulwanyisa obumenyi bw'emisango mu ggwanga ensonga y'abantu ab'ebyobuwangwa gavumenti yagifaako dda tulina minisita mulamba ye Peace Mutuuzo owa culture era operation ze tuziraba mu ggwanga zitambula so saagala maama ono agambe nti gavumenti efuddeeyo ekyokubiri ensonga eri wano it was intelligence led so abasirikale ffe ab'intelligence babaddewo ku ground era be bampadde intelligence eno so wetuli gavumenti weeri intelligence weeri ministry ya culture weeri
saagala ogamenti nga gavumenti tulambadde nedda nange wekitiibwa RDC nange njagala okwongera okulungamya ku gavumenti owekitiibwa Peace Mutuuzo ffe gyakolera obwa minisita bwe obwa kalica tetumanyiyo kubanga ffe tumuyisa emirundi mingi mu kitundutundu kye mwagwa mwennyini talinyangako we tuli wabula nga ffe bakulembeze ffe balina okubuuza ebigenda mu maaso ku kalica tutegese ebintu bingi nnyo ebya kalica Peace Mutuuzo tabijjangamu oyo minisita bagenda ne balonda minisita kyetugambye bagenda ne balonda minisita nga wa byabuwangwa wabula nga mulokole tasobola kutuukiriza mirimu gya byabuwangwa tasobola obadde oyagala minisita abeere mukimaama sabo tulina mu bantu abasoma tulina abaana baffe nga basoma bamadiguli ba masters naye nga bamanya ebintu byobuwangwa ate era nga basamize yes abagenda kukiikirira bantu kati Peace Mutuuzo akiikirira ki kyatamanyi babalonda kulya buli ssente ebintu ebyo naffe tuli banyiivu nabyo tumuyisa oyo omukyala tumuwandikidde emirundi 10 ne tutuukayo ne tusanga ne vice we ne tumunyonnyola n'atukakasa nti agenda kujja tetumulabangako kakati minisita kye bayita okkulira minisitule kirala era kyawukana ku operation z'abaweereza Peace Mutuuzo alina abaweereza mu minisitule abakugu mu bino ebyammwe naye mukulembeze bukulembeze tabatuma kibalina kukola tuze n'omukulu omunene bwali mu nnyumba naye golondo ta minisita atasobola kusembera tukuŋŋaana abantu 10,000 z'abantu balonda omuntu abeera ku bwagundi musiraamu tamanyira yebadde kubajjano weebaleka koonaka tulina kwogera mazima abantu baffe bafa naye ekintu kino bugayaavu bwa gavumenti oli yazimbawo buzimbi nabo nkinnemye okugatta bano abasajja batemu bali b'abantu si basawo baba teri kisobola kukolaawo nga walabeke abantu ate nga ndi mukulembeze tukyali eno mu byakutta bantu abantu tebana bakitegeera nti ne bwogenda ku lumbe abantu osobola kuba n'oyingira mu ssabo nga tonabyo kati omwana akomyewo aleese ebintu mu ssabo abina bintu y'amaanyi nnyo abantu babitegeere kuba mu butamanya mwe muvaki bino atamanyi amanyire ku byobuwangwa kakati omukyalo oyo akuteera ekifaananyi ku ssimu omuwe ku ddagala anaabe akuwa amannya gayagala ofune wogawandiika yakoleko omulimu gwe ogw'okunaaba nze nja kudda malirize tebakoona kintu nga monitara poliisi teragidde kiriwa babadde bakoona n'eri endala RDC n'abaganda naye kati kambuuze lujja yajja n'agula akantu eno bakiyita tuli bumu traditional healers association tuli bumu luno olusozi lwa kika nga kyekibiina ekigatta abasawo b'ekinnansi bonna mu bibiina byabwe union kigatta byonna okitegedde ekyo era pulezidenti jeno yoyo nanyinikyo naye gwe ensisa enviiri zenvudde ku mutwe olaba abadde aleeta abantu balamu kati nga omukazi asibye enviiri ng'ezo n'akalakata n'enviiri n'azitwalirako omuntu babadde bamukalakata nga bwe wandikalakasa embiizi ne batematema ne basumba ne balya bano basezi ebijjewo byonna ayinza n'okujja ate bayinza n'okukoleramu ebikolobero era kituufu bakamenyewo yajajumba ebyo byayagala era ye yalekola bubi okuba nga si mukulembeze w'abasawo bakinnansi
ye mutuufu yennyini bannange bwe muba mukola amawulire mutuyambe ebigambo ebyo bya minisita oyo piisi mutuuzo temubijjaamu bali ku birala ebyabalonza bakola birala bakola birala naffe tutegeeza birala bananga obulamu bw'abantu okitegedde minisita w'abalema naye nga ye tamanyi buzibu bw'abalema mu gavumenti yetumanyi tulina sikubye nnyo genjogera anti ye abeerawo ku difeninga gavumenti mulimu gwe bwe mulimu yes to defend the government ne ba minisita ebikiri baleese nga baleka abantu b'abantu 17 bekutamanyizwa babasukane mu kikumi abali wano babalongo bali bakolawo mulimu babooke obuwangwa bw'abantu mu kifo kino mugamba mukambule atuuseewo saawa mmeka nze nabadde ngambe saawa 4 kozi era agenda kunjiyirako alo eno mpigi eno gye basimudde ebyo obuwangwa mpigi wano naye nga tugenda vaawo na banamawulire